I, Geoffrey Congot, being Chairman Uganda Musicians Association, Electoral Committee, members of the press, pursuant to Article 3, Section 8 of the UMA Constitution, and Article 9 of the UMA Bylaws, hereby declare Namatovu Irene duly nominated as a candidate to contest for election as Women Representative. Thank you so much, all of you. I'm called Irene Namatovu, a mother, a leader, and a female warrior. I'm sorry I use Uganda. I have my family in Uganda because they have to listen to what I'm saying. Thank you so much. Abayala. Amanya kutiba Irene Namatovu. Mvuddeyo ku Bamulonde naddala abakyala abayimbi. Abakyala abayimbi. Abakyala abayimbi tufuna ebizibu bingi. Nze mbadde mu bukulembeze okumala ebbanga era ndeese abayimbi bangi naddala abayimbi abato ate n'abakulu. Waliwo sagadde nalaba nga bagenze balina gye bagenda ne babakuba emiggo abakyala abayimbi ddala ne ŋŋamba okutuuka ku kino ng'ate abakyala tulina ebitone byaffe tusobola okuyimba ne tutuuka wala tusobola okuyimba ne tukola ebintu bingi so nga nze nga Irene Namatovu nvuddeyo lwammwe abakyala abayimbi manyi tugenda kukwatira wamu tusobole okuba nga ebizibu ebiri mu industry tubeera wamu nammwe tusobole okuba nga tubivuunuka kubanga kituufu abakyala bangi bafuna ebizibu bingi era n'omukyala ow'olwegwe nalabye baalo gwe yakubye nga muyimbi erinnya lye ndyerabidde naye namulabye namugolizeeko nga ndabira ddala nga mutufu embeera si nnungi naye mbadde nsaba abayimbi bannanga abakyala mbadde nsaba mu buwombeefu Afukamidde bannange tetukulaba tujja sobola bannanga abakyala mbadde nsaba nange Afukamidde mbadde nsaba Bamulonde Akikiiridde sobola okubanga ebizibu mbeere eddoboozi lyammwe ebizibu eby'omuyimbi omukyala sobola okubikolako mu UMA empya mamiyo tukuwadde abayimbi abakyala mbadde mu industry ebbanga naye ate ebizibu byendaba ndese ku bayimbi ab'enjawulo nze ng'omukyala tebanzibuwalidde olw'ensonga abayimbi abasinga naddala abajja bafuna ebizibu bingi ng'ayagala ku recordinga music we naye ng'ate bamala muzza mu bisenge ng'ayagala ku promotinga music we ng'ate bamuzza mu kirala so nze ng'omuyimbi omukyala ngenda kuba eddoboozi eri abayimbi bonna abakyala okuba nti buli ebizibu byaffe tubimala ne tuba nga tusobola okuba nti nno tweyongerayo ku level endala ate tubeere nga tusitula ne bana abayimbi abato kati tuli ku example zikwatikako ekitiibwa alina yeesomedde muntu wa honorable takimye ssente twayita mu covid nga teyeewuba ggulu